ono ye wolokoso ebbanga eritali lya walako wageza kwa neno tukuwa omukyala amanyidwa nga Namutebi Silvia abanji gwabanyinga Mamafiina yago yakera ku machambe entebeje yatuzibwamu eyokukulira abasawo b'ekinnasi mu ggwanga mu mwaka gwa 2014 ngabo yali emujidwako adag omukyala ono yategereka konga senga kulanama na bwakityo banji kye batategeera nti obalu kyava kucha kubatenga omukyala najibwa mu ntebe eno era kusinzira ku Mamafiina yasigala yeewunaganya agamba kye kyabaawo bakiranga senga kulanama entebe agiwambye naku lwabadde lwa Monday lwa wiiki eno wageza okutyanga Mamafiina mwetegefu nnyo okubatenga entebe yamugibwako emyezi kati abadde abalira ddala emyezi 5 miramba nga Mamafiina sebo ennulwero gyogeza kubatenga owulira ngeyaniriza ye ngera nga sebo adda mu ntebe ye. Ne mama Fiina nkikakasa mama ofisi eno nebadde yaweebwa kulanama naye ofisi eyo kulanama twagimugobyemu kuba talinamu wadde olwataanu talinamu wadde fanicha n'emu talinako wadde ekikumi kye era mama nkukakasa okuva leero eno ofisi yo mpaka Mukama lwali tujumula nsaba mama kumpeera omukisa. luno olutalo lwa ndege ezinasinga okunyenya ze zinawangula senga kulanama gwe bali mu kujjulula mu ofisi abeere mpozi nga bamusindikiriza ng'oluti agamba sijja kuvaamu. Mamafiina oba ayagala oba tayagala nze pulezidenti genero oba mu mayembe oba mu kitandaki Fiina ayagala tayagala nze president Jeno we kubanze ndi president wa bibiina siri wa president wa kibiina nga ye Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ate nga n'ekibiina ekyo kyayita ekyo si kikye kya mwami wange yakiregisitaringa bwe baafuna obutakkaanya n'akimulekera bamukansira ate enkeera ne bamusanga ngaze mu busiraamu n'obusiraamu bwe yeesibamu nga nabo si musiraamu mukyala amanyiddwa asinga okuwoomerwa embizi wano mu Uganda alya kiro 5 okusinziira ku Mamafiina agamba nti by the way abaddenga atera okuyitala ku ofisi eno naye nga buli wayitawo senga kulanama amanya era namukubira essimu namugamba obadde onolawo okyawo era na Mamafiina by the way yasabidde ne gavumenti etunulire n'obukumi buneno senga kulanama bwalina kubanga by the way bumazeeko emirembe emirembe nno by the way ezaliri puzzle wano olunaku lumu mwababatenga wano mubadde mulabawo basirikale nga bebakuumawo mukyalo omu n'akuba essimu n'ambuuza nti obadde okola ki ku ofisi yange mutuufu nga simayina weeri tibakulabye ng'osimba we nemugamba nze ekiye nemugamba kikiri baawo kubanga ate obudde obulogaggo bwe mankuloze nkulogera eddakiika 45 naye bene mbadde mulaba ebyobuvuyo ebyokulwanagana ebyaki ebyokuyomba nze mbadde mbitwala bayiza we nga mmanyi nti ekiseera kigenda kutuuka mpunziko omulundi ki baawula omulenzi ku musajja okusoomozebwa kungi nnyo kwe tufinye nammwe mukkiriza nti tulina okusoomozebwa mwe abalwadde abajja baffe mwegendereze ne gavumenti etegezeeko okutunuulira abasirikale baayo nti ddala omusirikale ono mutuufu omusirikale wange wuno pulezidenti ye yabamba n'atowa oda Mamafiina yeetaala VIP si bano buno bubunduki gubunduki obwo kati n'olwekyo twetaaga abasirikale abalyoganize omuntu bw'omuwa abasirikale lambika nti wabamuwa bamanyiko okusinga abantu okubeera ku bunkeke go babbi abaati okugendayo olw'okubanga oli alina baki buno bubunduki gubunduki obwo nga tukyali ku bubunduki obwo bayizawe tubadde tulowooza nti abantu bano oba oliawo olubala akuuma nnyo naye nabo bennyini batya okuva amasasi senga kulanama olwategedde nti yalina bubunduki Mamafiina abuzala ye yalina VIP wano we yaddukidde n'awaabwe omusango ng'agamba mbu Mamafiina ayagala kumutta ebuuza lubaale tasobola wugula ssasa eryo era n'atugamba nti omusango gwamuguddwako gwa butemu era n'atugamba mu bbanga eritali lyawala tugenda kulaba Mamafiina ng'atambulira mpozi mu kibaasi kya pulizoni nga kimukulubbya paka wa n'olutalo lwa jjembe
Fiina namuwaabidde era essaawa yonna mumulinde mu basi ya prison. Omusango gwa butemu babadde bantemudde ekiro kya Sande ku ssaawa 4 ez'ekiro babadde bagenda tukuba amasasi Mulungu n'omwami wange. Kesi gyeri ku poliisi ate nga zanneewerera naŋŋamba ye tayogera bingi wabula akola bikolwa. Omukyalo oyo atya nnyo omuntu amuli waggulu naye nga nabwakola atya ajja kunfukamya nze President John. Ate mwegomba alina kati Maama Fiina nsinzaaki. Maama Fiina ali supposed kubanga akola wange gwawusigala nga bwe yasookeramu. Nze ndi mukazi eyeekolera, nze ndi mukazi mulimisemu, ndi mukazi musuubuzi. Maama Fiina akola mulimu. Maama Fiina agamba nti abantu banene abaali bamudduseeko omwali Kapompo ne Nalongo we bavuddeyo eyo just myezi gyabadde ng'etaano bwe giti ne balyoka bamutendera kulanamaga bwali omufere oli Sadida era yererula obweruluzi ne be bamugambyeko byaferafera nebeera nayagala okukwate nga bitugamba wano. Bagenze naye babambi nabo bayimira buyimirize ku leediyo ne bawulira tiwaliyo ssente. Omanyi byanjawulo okunyumya nti nnina n'okulabika nti olina ebintu byanjawulo okutegeera essente ogikwatako n'okweyisa agirina nayo byaki ne bagenda. Mwami Kapompo nkolaganye naye emyaka 2 n'akajja obutakolagana naye emyezi 5 nga kulanama amubbi. Emeka Mwami Kapompo ayogerwako nga mpazi ono munywanyi nnyo wa Abdul Bukoza Kadima ngera eyagobeddwa okusinzira ku Ssenga Kulanama agamba yamugoba lwa nsonga abadde apepeya ne muka munne. Omukyala oyo gwomanyi Nalongo gwe walaba yali metroni wa Ssenga Kulanama mbw ate mukyala mufumbo mu bufumbo obulala naye babadde bapepeya ne Kapompo nga ye mukyala Kulanama kimuluma nagamba mbadde nina omwogezi wange ow'obumu omukulu Kapompo oba Badi Luserunjogi nga nina n'abakyala w'ekibiina kyange Nalongo balikanda kwasira mukyala Kapompo wabula alina mwami we gwabeera naye waka gyafumba Saalongo naye Saalongo aye takimanyangako olunaku n'olumu nti Nalongo amulima n'omulima nti asuze wange naye ng'asuze wa Kapompo ekyengera ebyo byonna nze nabifinding out ng'omuntu nempulira nga kinyigiriza. Ndi mukulembeze omukyala Nalongo agamba abantu nti asula wange wabula ng'ate asula wa Kapompo ekyo ne kibankyaya mbitegeera amaze okubeera metroni wange. Naye ndowooza wetwogera kuba olyawo atabula ababiri baneno wetugamba Ssenga Kulanama ne Maama Fiina alabika okubanga yamukulono Kapompo safa ne Nalongo Kulanama safa ne wamu n'abawuliza Radio Simba amanya n'eddoboozi yenze Badru Kapompo saabalungamya abasoba ekinansi mu ggwanga. Nze nandirowoozezza ebya Ssenga Kulanama kubanga ebigendererwa byabwe bali ku nzikiriza yaabwe era batambuza nzikiriza yaabwe ne bbaawe. Nfe omukulembeze w'abasoba ekinansi era amanye ebizibu by'abasoba ekinansi eyateekebwateekebwa ye Maama Fiina era woofiisi eyabadde ey'omukyala gakwasiddwa butereevu omukulembeze w'abasawo nga ye Maama Fiina. okusinziira mpozi Kapompo okusinziira ku Ssenga Kulanama yagamba nti abantu bano laavu yaabwe si yakiso si yakwogerera laavu eri era ebadde ekyama nga kimuluma nnyo naye asazeewo akyase. Ekyo si kyankiso baagala na mwami na mukyala ati yagamba bw'oli mukwano gw'ejja yabadde mukwano gw'okubalera abakubira nti ye bamutute mu koti twayagambye gundi ayagala bundi kati nze mukama waabwe ate naye mba nga simanyi ekyo kuba Nalongo abagamba nga bbaawe nti asula wange naye ng'asula wa Kapompo gamba nze ndabikamu obugubu eddalu. okusinziira ku Kapompo ku kyokwesa MPC ne Nalongo Kapompo ono agamba nti Ssenga Kulanama alabika okuba alinako ekikyamu era yensobola lwaki awalokompoka kino nakino kyakutegeezezako ekya Nalongo naye nga ye bali mu mukwano naye nayongera okukwate nga akitanyako wano. Omukulembeze abakumakuba abantu so si kusabuka bigambo
etalina mitwe n'amakulu. Era kubanga twogera ku bigambo ebyokutabuka twawuliridde nti mwe mwali naye mu kutongoza Mama Fiina Naalongo nti ate muganzi we. Ebyo bigambo nga bigambye nti asoboka ebigambo Naalongo gwayogerako Naalongo alina bba ate nze mbadde family friend myaka 17 kuva ku nnyina azaala omukyala Naalongo wamu ne nnyina azaala bawa Naalongo. Nze ntambula nabo emyaka 17. Nze kulannama ndabidde emyezi 9 kakati ndaba nti ekyonkuyita kusabuka. Nange okusinziira mpozi ate ku senga kulannama agamba abantu bano batandise kwegaana nga beegaana mu lwatu olaba beegaana n'ekyokubagoba. Agamba kati abakozi be bonna agenda tanga kubagoberera nga abagobera mu kamera lwa nsonga bw'abagobera ebweru wa kamera batuukeyo ne beegaana olaba beegaana okubeera nti beeyagala. Kino njagala nkibategeeza Kapompo bwe namugobye Kapompo teyeegasse ku Maama Fiina wabula ekyamututteyo busungu yanyize n'asalawo yeegatte ku Maama Fiina. Ate kino abakulembeze bange mwenna mukimanyi ngenda kutandika kubagobera mu kamera buli anaakolanga ekibi kuba bwe sibagobera mu kamera muvaayo ne mulimbalimba ensi nti munvuddeko nga munzudde nti ndi mufere ne mwegatta ku Maama Fiina. Okusinzira ku Kapompo agamba nti kusenga kulannama naye ate somutiisatiisa ng'agala mumiza omukka omusu wabula agamba nti kyaba yeerabira era abatayagala genda butabika nga senga kulannama abe kyaba ayinza okuba ate nga taddamu kulowoozaako yentebe gyoba oliawo ataddamu ogituulamu nga bakukakasa wano. Ekyokutiisatiisibwa kyo kiza kibeerawo nga bw'omanya nti omuntu agudde mu mazzi ayaayaana okufuna bwakwata naye nga talina wazibeere eyo nze ndaba si ensonga ate nesenga kulannama takyali nsonga ku ggwanga lino kubanga n'ebigambo byayogera biraga nti yeetaaga okubala tebutabika si mukulembeze. Anti yatugamba nti kamukirize kamugaane ye mukulembeze omutuufu. Otambula mu kkubo n'osanga eyeeyambudde ng'akutte amayinja nga gweyambadde engoye gwayita omulalu naye nga gwoba omulalu oba eyeeyambudde yaba omulalu. Okusinziira ku bantu bano bagambye entalo za lubaale tujja kumanya ani alina empewo ani atayina era nga nabalabika okuba gye bali tebatudde. Okusinziira ku Kapompo agamba teri lubaale akwata bakazi bakulu ba myaka 6 kati nno gwe awalina manyi myaka gyasenga kulannama Kapompo agikuwadde mukyala kulannama azanya buzanye katemba teri mpewo zikwata wa 6 teri akuna. Ekimuluma okuba nga Ntebe lwaki temumuzzaamu ne muva mu mweyo embeera. Buli omuntu beeri ajje yeetuume kyatali nti ayambadde olubugo olwafuuse omusamize walula byasamira ku myaka 6 nti lubaale amukutte ng'ekika ekitali mu bantu balala ekyo tekiriiyo balimu kuzannya katemba lino eggwanga ly'abantu balafufu bantu bategeevu wabula nze kye nandisabye batambuze enzikiriza yaabwe nga bagirina naye nga tekitegeeza nti buli anaava eri aneeyita omukulembeze kuba kyenjagala eggwanga litegeere Maama Fiina yalondebwa yena agenda okulondebwa yali amaze okutambula n'omugenzi Salongo Beregulu emyaka 5 nga buli ku lusegere amapunti yateekebwateekebwa. Kulannama agamba nti abantu butajjukira naye Kapompo wandijjukiddeko ekintu kye yakutaasako nga Maama Fiina naye alabika okubanga Maama Fiina olunaku lwe yali agala okubiza omukka omusu ng'ategedde nti omaze omulayiza ku bwa pulezidenti n'akukulya ssebo ne kwali akawundo kati otandise omuvaamu otandise okwogera ebitakwatagana. Nakwata emmotoka yange eya Harrier gyavuga eya black nenjimugabira nga ngamba nti Maama Fiina ayagala kumuttira ku bodaboda nenjimuwa ne mugamba oli mukulembeze wange atanyangwira gwe ntuma buli wamu ne mugamba emmotoka yeyo givuge naye agenda agamba abantu nti nayo nagimuguza simuguzangako ku mmotoka. Kapompo nagenda okumwetegereza nga ye musawo atalina na ssabo atalina kiggwa. nga bwe bagamba buli mwana olunaku lwayo akugambye Maama Fiina ne pengepenge ne wano senga kulannama naye ebyo bitandise okwononeka nga bantu batandise okwesowolayo nga bagamba omukyalo ono yabafera ssente nga bwagenda okubeera nga abawa basalizi era bali wano bakubye omulanga kasabalayo ku Maama Fiina ng'osanga yanaaba omununuzi waabwe ye Yesu waabwe nga muntu wabuvunanyizibwa mu ggwanga yambye
ggwanga nyamba abanaku nyamba abakadde mbeerera abaana basale ensudde abazungu nembaleka mu Uganda kati abaana bagenda kuba basomera ku fuulu basale. Ebigendererwa byabaddeko omukyala Kulannama nze ntambula naye twaliko mu lukuŋŋaane Wankulukuku nga lugaba basale nga ne foomu weziri ezigaba basale naye nkulayirira mu bye bawandiisa ku basale bakaaba buki we muli oba temuli waba basale mujje wa maama kubonyabonya ekimala emitwalo 3 abamu fe batujjako emitwalo 3 ewankulukuku netuwonyebonya ekimala za basale netuwonyebonya ekimala naffe tukoye soyo simanyi Kulannama wakako webatukulaniwe bane kututuukirira webane kutulaba